Omwami Innocent Tegusulwa wali wonna abambi nsaba munyambe mutuuseeko vidiyo eno. Nsaba Mama Fiina era nsaba minisita akola ku nsonga z'abaana ajayingire mu nsonga zange. Omwami ono yanzaalamu omwana naye omwami talabirira mwana. Banaye ngezezzaako okubeera wabweru w'amawulire naye bigaanye. Ngezezzaako buli kimu naye kigaanye. Kakati mbadde nsaba Mama Fiina oba minisita akola ku nsonga z'abaana, mbadde nsaba muyingire mu nsonga zange mukwate ku mwami ono asobole okulabirira omwana we. Nze ndi ku mawanga nkolera South Sudan naye banziba era kati wendi sikyakola. Mbadde nga nkola nga ndabirira omwana wange naye kati sikyasobola kuba banziba sirina yadde n'ekikumi ntudde butuuzi. Kalama TV kojja mate toli mwavu mutego gwe mwavu Innocent Tegusulwa amanyiddwa ku programu eyo. Waliwo omukyala gumulaba mu video avuddeyo n'agamba nti toli mwavu ono mutego gwe mwavu yamuzaalamu omwana naye tamuwa buyambi ng'abadde asaba okubeera nga buli gwe kikwatako ayingira mu nsonga eno okubeera nga Innocent Tegusulwa atandika okulabirira omwana we. So si ono yekka asoose mu bantu abeeyita abasereebu, abantu betwalirabye nga banene abavuddeyo nga tebayamba abaana baabwe. Mujjukira ne Walukaggaawo waliwo omukozi gwe yazaalamu omwana, omukozi n'avaayo n'agamba yali tamuyamba. Abantu bavuddeyo bangi nga bagamba nti abasajja babazaalamu abaana ne batabayamba. Ekintu ekikyamu ennyo, ogenda okusumulula zipu, kambawulire mwe n'abasajja mugenda okusumulula zipu oba okimanyi nti osobola okuzaala, oba okimanyi ssaawa yonna lusobola okubeera ng'oli lubuto, ate ne muvaawo omuntu bwe batandika okubeera nga waliwo obuzibu ate n'ogamba kale kamuwe ssente. Naye ng'omaze okutegeezebwa ensi, sijja kugamba kuswazibwa lwa nsonga nti nno embeera ebeera nga gwe kennyini gw'oba wagireetera. Naye kibeera kya bulyaza amaanyi ennyo omuntu n'aba eri n'azaala muntu omwana. Kati ng'ono Innocent Tegusulwa agamba nti toli mwavu mutwego gwe mwavu. Ku luno simanyi kyagenda tugamba oba toli mwavu lubuto lwe lwavu. Kwegamba simanyi na bwagenda kitaaminga ekintu kino. Kwegamba kibeera kiswaza nnyo omuntu gwe tugamba nti tugenda kubeera nga tuwuliriza oba ayina ebintu byatuweereza byatugamba ate okuvaayo naye omukyala n'agamba nti yamuzaalamu omwana naye tayagala kulabirira mwana ono. Tujja kugezaako tulabe tufune ne side story ya Innocent Tegusulwa kuba n'oluusi abakazi bavaayo n'agamba tebamulabirira naye ng'ate naye ssente alina engeri gyaziryamu obubi, oba nga yanoba n'agenda ow'omusajja n'anoba n'omwana. Omanyire ebyo bibeerawo ate gwe n'olowooza nti omusajja agenda okulabirira omwana wo nebbaawo kuwafuna. Innocent bwe tunaamufuna naye tujja kuwulira story ye bw'anaaba ayagadde ogituwa naye tujja kubeera nga tugibateerayo. Naye nga oluusi story zibeera bwe zityo. Omusajja agamba nze nayagala omukyala, bw'amala okwagala omukyala ono kituufu namuzaalamu omwana ne musanga mu bwenzi n'agenda n'afumbira owalala. Kati agamba namugamba mpa omwana n'agaana. Kati ayagala nze mbeeraawo nga mpeerera n'abaana b'omusajja oli n'okuliisa omusajja oli. Naye bwe katabanga akakodi ako kibi nnyo. Toli mwavu mutwego gwe mwavu okubeera nga tolabirira mwana gwazaala omukyalo ono. Omwami Innocent Tegusulwa wali wonna abambi nsaba munyambe mutuuseeko vidiyo eno. Nsaba Mama Fiina era nsaba minisita akola ku nsonga z'abaana ajayingire mu nsonga zange. Omwami ono yanzaalamu omwana naye omwami talabirira mwana. Banaye ngezezzaako okubeera wabweru w'amawulire naye bigaanye. Ngezezzaako buli kimu naye kigaanye. Kakati mbadde nsaba Mama Fiina oba minisita akola ku nsonga z'abaana, mbadde nsaba muyingire mu nsonga zange mukwate ku mwami ono asobole okulabirira omwana we. Nze ndi ku mawanga nkolera South Sudan naye banziba era kati wendi sikyakola. Mbadde nga nkola nga ndabirira omwana wange naye kati sikyasobola kuba banziba sirina yadde n'ekikumi ntudde butuuzi. Abaana nina njagala musajja mpasa naawo. Kasamire eyo ani atwala Olukaire. Ye yabakuzaalamu akutwala.